and I'm ready, Right Honourable Speaker, and the SG to be given any task. Olunaku lw'eggulo ekibiina ki FDC kyazzeemu eddibu olwabadde amyuka ssentebe waakyo mu Buganda Yusufu Nsibambi okusulawo Tawero ng'enjogera y'ennaku zino ne yeegatta ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Amawulire gano olwagudde mu matu ga bannakibiina bangi bategeezezza nga kino bwe babadde bakirabirawo edda, kyokka ye ssenkaggale waakyo Patrick Oboy Amuriat agamba nti embeera eno yabadde ya kyekango. The departure of Sibambi is certainly a painful experience for the FDC because he has been one of the pillars of the party from its very inception. Agamba nti ekimulumye ye Nsibambi okugendera mu kaseera kano akazibu ekibiina kye kalimu kyokka ekyennaku neegatta ku bantu be babadde bamaze ebbanga nga bavumirira olw'engeri gye bakulembeddemu eggwanga. And so it defeats anybody's understanding that after 40 years of fighting against what he described as a dictatorship, he is now moving to join the dictatorship. Wadde guli gutyo Amuriat akkiriza nti abantu okwabulira FDC ne begatta ku NRM tebakikola lwa kweyagalira oba obunafu obw'ekibiina wabula okugulirirwa bannakigwanyizi n'ekigendererwa ekyokusuula FDC. It is very rare that our members have gone into NRM out of their desire to seek better policies, to associate with the government that has performed, has delivered to the people of Uganda. They actually go there because many of them have got exhausted and probably do not see hope in the struggle that we are involved in. Amuriat agamba nti NRM ez'ekyogera lunye nga bw'erina okusaanyawo ebibiina by'obufuzi byonna kyagamba nti kyabulabe nnyo eri eggwanga kubanga akaseera kajja kutuuka nga tewali akuba ttooki mu nsonga za bukulembeze n'obuweereza kubanga bangi emimwa gyabwe gijja kuba mizibe. The objective is by a certain period for Uganda not to have political parties in the opposition. Where there is no opposition, there is reduced participation in checks and balances, and therefore there is going to be nobody to tell the king, look here, you are naked, cover yourself. Wabula Amuriat agamba nti ng'ekibiina tebagenda kuggwamu maanyi nti ebibatuukako kati bibawa mirimu gy'okuddamu okuzuukusa bannakibiina ate n'okuyingiza abalala nti enteekateeka eno gye bagenda okuzzaako. We are going to re-examine our village structures, empower them, fill the gaps that might have been left arising from the last 6 months' political activities. We are going to recruit young people, particularly from universities and colleges. Agamba nti era obwanga bagenda kubuusa kusomesa bantu naddala abavubuka mu masomero ebyobufuzi n'okubagazisa ekibiina ki FDC. We will also proceed in mobilizing the general population to join the FDC. We are going to hold seminars across the country. We are going to revitalize our leadership academy to be able to do the necessary training across the 20 sub-regions of Uganda. Abamu ku bannabyabufuzi abazibaabulira FDC ne beegatta ku NRM kuliko Betty Kamya, Joyce Nabusa Sebuggwawo, Anita Among, Thomas Tayebwa, Beatrice Anywa n'abalala nga Yusufu Nsibambi yakyasembyeyo. Now I'm outside.